ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Okay, balamusizza mwenna mikwano gyaffe, mikwano gya Unique Media mwenna gye muli mu nsi eno. Manye n'ensi nene erimu amawanga mangi, naye buli muntu yenna awookinga Unique Media ku YouTube yonna gy'oli, I salute you. Nkwebaza, weewale kusitula Unique Media ogiwanise. Unique Media mwe mugiwanika olw'ebyo byonna Mukama byaba atuyisizaamu, ate mwe ne mubiraba, ate mwe ne mubiwookinga, bane ne mukomentinga, mwenna abakomentinga. May God richly bless you abundantly. Amanya gange nze Musumba Kawuki, sidda mu nnaku, ndi mulokole. Nebaza Mukama kubanga nalokoka. Mbassaamu ekitiibwa mwenna gye muli mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Andi wano okubeebaza mwe mwenna abaalaba obujulizi luli, obujulizi bwange Mukama bye yakola mu bulamu bwange, ne mubulaba abalala ne mukomentinga. God bless you. Olwa data gwe mwateekamu, data bwe muteeka wabbali, obudde bwe mwateekamu, mwebale nnyo kutuyimusa, kutusitula. Mukama abawe omukisa, abawe obulamu. Kindeese wano olwaleero nzize okwongera okubalaga nti nga bwe nayogera nti nze nazaalibwa ne Mukenenya ate ne mpona mu ngeri eyeewuunyisa, ey'ekyamagero. Mukama ffe yeebazibwe. Nenze wano yongera okubalambululira nti bwe nali mu biseera eby'obulwadde, waliwo ebiseera eby'obulwadde nga ndi mu byalo eri gye nzaalwa, ebyabaawo byali byakujjanjaba. Maama nze saalina ngeri ki gye nzijanjabwamu, naye nabeerawo bwe ntyo. Kakati njagala kwemfasayizinga nnyo bwe nali mu kkanisa nga ndi mu kyaki eno emutungo ekigo gye bayita Kakoola. Biki ebyabaawo? Waliwo eyambuuza nanga nti naye kakati Musumba, bwe wali nga mu kyaki munda mu mbeera ey'obulwadde, abantu abalala babeerawo basavaivinga kubanga bakola, bagenda ne bakola ne bafuna ekyokulya ne bafuna n'eki kyonna, nti gwe wabeeranga otya? Walindanga Sunday, kubanga Sunday tewaaliwo nga mu biseera bino nti omuntu bw'aweereza bamuwe ssente, amaze okuweza bamuweeyo omutwalo oba 5 oba emmeka. Gwe wabeeranga otya? Nze nga ekibuuzo ekyo nkiddamu bweti nti nabeeranga mu kyaki, nasanga okunyigirizibwa kungi nnyo, tewaali batuwa, ffe tebaalina batuwa. Yandibadde nga agambye nti yankuwe, yayinza okuyita nga kwata omummonde oli omummonde. Naye omanyi nti embeera gye nalimu yali yeetaaga obuyambi obw'enjawulo, naye saalina. Wannagamba nayitirangawo by God's grace and by God's mercy. Ekisa kya Katonda n'okwagala kwe ebyannyamba. Nabeeranga mu kyaki, neegombanga okubaamu n'ekikumi. Nga bwe nayogera nti nagenda olumu nga nnoonya ku kupoota, naye nga bw'omanyi nti embeera gye nalimu nga sirina maanyi, nali nkoze, nali n'obubegabega buwanvuye, nalina TB, nali kwegamba ng'era nabanga mu kyaki waliwo neighbor waffe, neighbor w'ekkanisa yali chairman LC1 ow'ekitundu. Oyo omusajja oyo yagambanga nti omulambo gw'omwo tegufanga. Buli we yampulanga nkotyonko kwa TB oyo, omulambo gw'omwo tegufanga, omulambo tegufanga. So ne situation oba n'ekitundu kyali kyanjectinga nga kyaŋŋaana. Kuba abantu baazuulanga byendi ebyo, ekyalo kyaŋŋaana kyekyemutungo. Ne bwe nagendanga olumu ku sayiti funa omulimu ogw'okuweereza nga tebanzikiriza, so nasurvivinganga olwaffeno oyo gwe nalyanga n'emiyembe. Bwe nalabiranga obuzibu, emiyembe gya season kati bwe giba tegiriiko, kyabanga kirala nnyo. Then olumu nagendanga ewa Musumba eyampa empala oyo nga nsuubirayo emmere, naye ng'omanyi nti ne Musumba ali mu mbeera mbi, nga n'olumu ayinza okumbuuza, gwe Kawuki
we naye olwataano tugule amajaani ate nze ataakola omulwadde bwenti. So n'embeera yekyali nnungi naye bwe yafunangayo ku mmere nagendanga olumu nasanganga essowaani ze baliiriddemu nga bazitadde wali nenzikomba essowaani ezo nfune kamere nenkomba nenondere n'obuceere nendya. Musumba teyali muzibu teyalina buzibu, naye olumu mukyala we yali omugumu nga tanzikiriza kwata ku byakulya, tanzikiriza kwata ku nga nennyala. Era olumu lwenzijukira nagenda nensanga omugaati ogwo gwa slices gwa toast nenjagala ngukwateko. Akaana ke ne kagamba maama ono akutte ku mugaati. Yayomba nnyo naye nga jjukira nze empeereza nze nkuba engoma mu kyaki nina enjala naye n'enjala y'okuweereza. So awo mu byokulya nasafalinga nnyo. Ekirala nze sayina bye neegoma nti ngule empale empya nali mmanyi ngenda kufa. So ngezaako kuyingiza munda muli nabeerawo ntya ng'ekirwadde. Ekirala okweraliikira kwange kwalinga kwa mpeke eyo eya deire ey'okugimira buli ssaawa ey'akawungeezi nga n'okugimira sibuukamu sisukkawo. Nawe waliwo okweraliikirira kwange okw'amaanyi ate okunene. Ekirala ebyokwambala ababega nti ebyokwambala saalina nayambalanga empale emu. Ne musumba okutuuka okumpa empale yalabanga obusajja bwange bwonna buli bweru. Yesu yeebazibwe. Embeera nga ki mbi. We natuukira okuvaamu amannyo awo we nali ngenda kufa era nga nkeesa lukya. Naye olumu musumba yajjanga, kyova olaba kyenaga nti kirungi omuntu okuba n'omusumba oba akuyisa ki oba akuyisa atya. Musumba yajjanga najja n'ekijaketi kye alina n'omuggo ne Bayibuli n'eccupa y'amafuta. Mu mbeera gy'olimu tambula tugende. Tutambula ku kyalo okwo, ku kyalo kye Mutungo Kakoola, ng'ayagala tusabire ekyalo kikyuke, abazimbi bamu amayumba bajje. Naga waliyo oluzzi luli wansi luliko omusambwa Mukama yalundaze, lwe tusabirewo tukwate eccupa y'amafuta tugiwewo tugugobe. N'ebbaala ere ya Geena saagibanyonyoddeko. Ebbaala ya Geena yavaawo mu ngeri bweti nti twabuuliranga Sano Geena enjiri ng'agaana naye nga musumba agamba gwe kawuki nga mpa nnusu 5. Eccupa ya soda yali ya 5 by then, eccupa ya soda nga mpa 5 nanti ngule eccupa ya soda tumunywe nsiigeko amafuta ngizeeyo wali bajjeke mu bintu byabwe. Ebbaala tugigobe tutyo n'essaala tuwereekerezaako essaala. Ebyo byonna ne bikola era ebbaala yavaawo. Saalongo Geena oyo yabeera ku kitundu okwo nga bamubuulira enjiri takkiriza. Naye lumu abaali ku kapiki ke baamukuba Bannyondo yagenda okudengulunga ali mu malwaliro, agenda okuvaayo nga yawunze. Ebbaala neegwa bwetyo n'atandika akaduuka ku kitundu eyo bayitayo ng'ogenda eyo nnyini Mutungo wansi nga ku nnyanja. N'atandika akaduuka nga bw'omusaba sukaali akuwa buwunga. Tugamba yalinga agamba abalokole. So Mukama n'amutaaninga mu ngeri bwetyo okumulaga amaanyi ge. So n'olwekyo bwento bwe nasavayivinga nabeeranga nga nnyambye nampaayo akamere nga nkalya naddala abajja mu kyaki. Sometimes tebampitanga nnyo waabwe, bandeeteranga oli n'abikka akamere omummonde muwogo bw'aba afumbyeyo akatooke n'akuwa mu ngeri bwetyo. Engeri gye nabeerangamu before season y'omuyembe okutandika. Omuyembe gino egy'akagoogwa gya season bwe giba teginnajja nabeerangawo bwentyo survivingira ku bantu kubanga amaanyi agapoota okukola ennyo gaali nga matono. Era nagendanga ku sayiti olwe baazimbira dayina faamu nengenda nempootangayo ko naye nga sisobola ate ebirimu okusindika wirubaalo tabula omusenyu. Nalina kusetolinga mu kyaki nakuweereza naye ansaasidde nampaayo akamere. Naye era ng'omwana muntu akusaasirako kitono, Katonda yansaasira ekisinga n'amponya. Naye ebiseera ebyo nali siyitibwa sidda mu nnaku.
nalina amannya 2 Kawuki Robert era eyo gye banjwirako amafuta okufuuka pasita. Era awo ku church bwenva negenda nsoma Bible College naye ntandika osoma Bible College nga mponye. Then ekyokubiri kyetwabadde omuntu kyabadde ambuuza naŋŋamba after okuwona kakuwonye katwali mbadde nnyumya naba ntya nga sirina nga nkyalina obulwadde naye nabeerawo ntya. Kati obulwadde bwe mwamala okuwona oli yambuuza nanga nti wajja otya ku church awo ennyini okubagamba nti mponye. Ekyo kyali tekyetaagisa kubagamba kubanga omusumba yennyini eyantwalanga era eyantwala okunkebeza Mukama ffe yeebazibwe yennyini yantwalanga okukola ki okumpa bampe empeke ate era yaŋŋamba nga maze ojubuke ebikuta eddiba nanga ajja tugende bakole ki bakukebere. Era yajja n'information wamu nange nanti mulamu. Kakati nensooka nenfuuka ekyobulambuzi kyaga nti ng'omuntu nga tugenze mu zoo kulambula nenfuuka ekyobulambuzi. Wawona otya Mukenenya oyo yakuvaamu atya sirimu yawona atya bennyini nnyini nga bakikkiriza naye nga beewuunya amaanyi Katonda okunnonda mu bantu abalala naawe nyanze. So kyali kyewuunyisa wabula kyaleetera abalala okweyongera okwennyika era ekkanisa eyo kati ya Tailozi kyayongera abantu abalala okwennyikira ddala mu bulokole oba mu kuweereza abaali baweereza nga beeganya after nze okuwona. Era ng'erinnya Sidda Munaku terinnajja wabula okuyimba nali nyimba ennyimba naye nga sindicoding naye ng'ennyimba okuyimba kwange kwadda. Olukye saababuliddeko maama wange yayimbako mu Kabuladda. Kabuladda yabanga bandi eya omugenzi gwe bayitanga Saalongo Herman Basudde Nabbi Omulanzi era babakinga nnyo. Kabuladda ye gurupu y'omulembe gwakati musabye tulaba but eyo gundi nja kukomawo bukomi nginnyonnyole okuyimba kwange nange kuvawa mpitawa nayita eyo yonna nze nayimbako endongo y'eggaali nga ntambula tukuba akadongo nga tunyenya ensaasi naye nga tulonda butaka tubuteeka mu kakebe ka kiwi. Kakati naye wawanvu naye okudda wano bwe mpona ekyaki baatandika okumpa respect ne bampa n'ebirabo eby'engoye kingezaako okulaga nti ekintu kyonna ky'oyitamu embeera gy'oyitamu abantu bakwagala ogivuddemu. Ate abandi badde bakuyambira wali bampandulirako ne ku malusu nga nze mwaka ku mwaka nze mba mu kyaki myaka 8 nsoma mu kyaki overnight nze mba n'overnight bajja okusaba overnight eyo y'engoma gye twakubanga ne bagenda neesigalamu nze nga ninze kufiira awo ne nfiire kwegamba mu bantu nga sifiiridde wabweru watali bantu. So bwe bulamu obwo naye bwe nawona ne tudda ne results zonna ez'okuwona ne tudda n'ebujulizi pasita n'antwala ku biro by'okunkomola ne Namuwongo ne baddamu ne bankebera ne bansikayo obunyama kwegamba nga n'emmere ndya bampa emmere abantu bannange kaawonawo bannange biki abantu ne mbalaba. So waliwo omukyala yalinga ku kyalo okwe Kakoola nga muyita Naalongo bambi yampitanga mu mbeera eyo ya siriimu mulokole yange olye ku mmere mulokole yange olye ku mmere naye ng'era tansembezaawo antera wali wabbali masiikiini naye nalina Yesu nalina ekigambo kya Katonda nalina ebisuubizo nti singa nfa ngenda mu ggulu. So ekiri ate ku balokole abamu ab'ebiseera bino ye anoonya miracle awone naate nze saalina ekyo nga siri ku kyakuwona wabula nali njagala mbeere mu butuukirivu obwo n'obutukuvu okusaba okusinza okutendereza okukola emirimu gy'omu kyaki. N'ekirala ekyantaasa nti musumba nali musamu respect nali mulabanga Katonda kuganga buli kyaŋŋamba I respect nkikola mu mbeera yange. Nembyajjanga nga nsamba tteke mu kyaki nankuba tteke zokuka osabe nanyimuka n'enjala yange neŋŋenda ne bwe banjozesanga ebisaayi tobulaba nkusawo kye saabagamba mu Bayibuli gye nalina yali ya Luganda nagenda nenkwata ekyawandiikibwa ekiri mu Isaaya essuula 1:18 nenkidiriitingamu. Lwaki nakijjamu nti kigamba bwe kiti
nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi. Isaiah chapter 1 verse 18. Olw'19 lugamba naye bwe munaagaananga ne mujeema munaalibwanga n'ekitala. Nagamba ekitala oba kinja kindi bwe banjozesanga period. Ekintu ekyo kyekyandeetera obwongo bwange ne bukyuka ne mpulira okukyawa ennyo ne nkisalamu ne ngamba ndabika ngonze nnyo ate mpitawo. So eyo ennaku gye nasanga mu biseera ebyokulwala abantu bandabanga embwa efudde. Ng'omusajja ali mu Bayibuli, Dawudi yagamba eriyo eyasigalawo mukolo mu nnyumba ya Sawulo mukolo omulungi ku lwa Yonasaani. Omusajja naga nti waliyo omwana owa Yonasaani omulema, baamulinnya mu luseera by'olutalo n'alemala. Nagamba muleete. Bwe baamuleeta nagamba nze embwa enfu kabaka ompise. So waliwo ebiseera ng'olinga embwa enfu ensi bwekulaba. Awo bwentyo bwe nnali. Kakati sirimu bw'amala okuwona nfuuka ebyokulambula naye nga mpulira waliyo TVs, top TV top radio etandise, Impact ng'etandise nga baŋŋamba okuntwala ate eyo mpereeyo juzi. Era abamu bandaba ku top radio. Olwo ntandika okugenda mu waliwo omusajja bamuyita Kasiwuukira. Kasiwuukira oyo yalina studio paaka enkadde, alina emakindi eyo. Kati ntandika okulikodinga ennyimba. Endikodinga ezitali mu mitwe mu biseera ebyo nga mponye mu Kenenya. Nalikodinga ennyimba zibeera ku teepu, ennyimba 3 n'eno 3, ennyimba 6 n'olwokota alubamu. Ebyo byonna bijja nga maze owona mu Kenenya nfuuse obujulizi. Sinali sirabika bulungi nti oba oli awo nfunye ebintu naye nga nina ekyo nga bwentuuka nyimirira ne proof. Akati ekyo bwentyo bwe nabaawo. So mu nsonga ekyo nkibannyonnyodde. Akati nzija ntya ate okufuuka sidda mu nnaku. Kamaffe yeebazibwe okweyubula nfuukaani sidda mu nnaku. Saafuuka sidda mu nnaku kubanga nalina kalina, kubanga nalina hama, kubanga nalina omukyala omulungi oba kubanga nalina abaana, ebyo byonna saabirina. Wabula ennaku gye nali ŋŋamba ey'okuwona tooyi ziri, okuwona okunsula mu byoyo, okuntema mu mutwe, mu nnyanja okuvunda ebigere, ebyennyanja okundya ng'omulambo, oba okitegeera, n'okuwona mu Kenenya. Eyo ennaku ne njogera ng'eringa etalabika naye nga nze ngiwulira ngifiiringa. So kakati oluyimba luno sidda mu nnaku lwe lwakifuuka n'erinnya lyange ne likyuka nga tekyali ampita mannya gange kubeera gaali tegamanyiddwa nga buli lwendaga yenze sidda mu nnaku, yenze sidda mu nnaku. Olwo oluyimba luyimbibwa mu mwaka gwa 2017 naye nga nali nayimbako dda ennyimba ki endala. Akati jjukira awo nga siwa mu biseera biri sirimu awonye biki saapakuka saawasa naye ng'olwo ntandika ate okulaba abawala mbalaba mpulira okuwulira nti oba bannange neetaaga omukyala byonna nga bijja mu bwongo bwange naye nga mbatya sina bwe nabagamba, simanyi ne babagamba, simanyi babawaanako, simanyi babagambako obugambo. Oba okiwulidde. Kati ntandika okufunangayo abantu abaŋŋamba nti nno wandifunyeyo kukaana kubanga tolina mwana, era wandifunyeyo kukaana ofuneyo omwana. Ebyo byonna ng'ebigambo bijja nga advice abantu abalala ze baayogeranga. Yesu waffe yeebazibwe abooluganda. Naye obudde nga bwatambula nga bweyongerayo ng'obudde bweyongerayo ne ntandika. Waliwo omukyala gwe nali ŋŋambyeko muwase ebiseera bikadde, yali eyo ku church baagiyitanga Light Road Church, ebiseera ebyo nga si Worship House ng'eri eri wansi. Olwo nzize mu bibuga eno yonna ntambudde nze ennyimba Mukama ffe yeebazibwe. Bwe namugambako omuwala oyo yanziimuula buziimuuzi, nanziimuula nanga nti gw'okyakula nanjerega ekijerege w'ekikyo mbu nze nkyakula. Kwanza mugamba njagala nkuwase embaga nga nze mmanyi embaga ky'osoosaayo si kwa kusooka kuwembejja. So
nandekaawo nange nemuleka neneebeererawo Mukama nga naye akyankolamu omulimu okunzijako obukyayi bwe nalina ku bantu abo abakyala. Yesu yeebazibwe. So deliverance waliwo eyali eri indirect ey'omunda Katonda gye yalina okukola eri obulamu bwange nyongerere ddala okukyuka n'okusobola okuhandolinga ebintu bingi nnyo. Then ekirala kye sinabagamba bwe mpona siriimu nasoma Bible College. Mu Bible College ku Seguku Worship Center Yesu akwagala. Then bwe nagimala nasoma kye bayita IT Information Technology nafunamu certificate. Nensoma Business Information nenfunamu certificate. Eri theology yo yali ya diploma myaka 3. Ebyo byonna byajja abantu abantwalanga okusoma. Bwe nayogeranga obujulizi nga buli magamba nteeka okufunako omukisa kankusigemu kino kuba nali saasoma. Kakati neewuunya engeri nasoma Bible College nempandiika nenkola ki ng'ate nakoma ebiina eri wansi mu P1. I wonder kyajja kitya ensoma Oluzungu nendiwandiika nendwogera. Era omusumba gwe bayita Pastor Stephen Damulira Manjo wa Seguku Worship Center Bishop oyo n'omusumba omugenzi Pastor Stephen Kaweesi eyafa n'abazungu emmotoka ng'egudde wansi mu lukonko. Nasulako eweewaawe nasula ku buddeeka olwo nsoma Bible College nga sirina wendi naye nga njayaana manye ebya Katonda nenyongera okujjula omwoyo. Buli we nayogeranga obujulizi nga mpulira amaanyi ga Katonda gongera okwa ku nsi sirimu awona atya. Ekyo kyokka ekibuuzo nga kineeyongera. Buli abayogeranga okunkebera sirimu tebamulaba ng'amafuta geeyongera ng'ekisa kya Katonda kyeyongera ng'obujulizi bweyongera ng'emikwano gyeyongera. Buli we nayongeranga okufumiitiriza Katonda kyakoze. Njagala kugamba tosooka lolonkanira by'otannafuna, sooka ofumiitirize how God delivered you from yakununulamu okuva mu kino na kino na kino na kino. Yesu yeebazibwe. Ojja genda okulaba nga n'ebirala Mukama abikoze. Nze kati abo abantu yabandeetera abantu abaali bandaba nga mirempeke, abaali banneenyinyala, abaali bannyima emmere, abaali bannyima ekyokwambala, abaali bandaba nga nsulirira kufa. Nze nankoggose kubanga wakogganga n'ogwamu n'osigaza amagumba n'omutwe n'eriiso eddene n'eddoboozi. Bennyini ne bandaba ng'ate mponedde we bamanyidde ddala. Ekintu kyayongera okuyimusa Katonda. Ate nali ndowooza nti nnanga Katonda ate nga naye annanga. So kati oluyimba sidda munaku baŋŋambye wajja otya ofuuka ate sidda munaku. Najjanga neeyubula bweyubuzi nva mweno stage nyingira mweno stage nva mweno stage nyingira mweno stage okufuuka sidda munaku. Nimba oluyimba olwo nga sina na wensula naye nga nze ngamba sidda muki siddayo. Oh my God, ngamba siddayo. Ekigambo kudda mabega kibi. Vulaba edda twayimbanga nti siridda nyuma siridda nyuma ngenda maaso. Kati nange nayimba ekigambo ekyo siddayo kuba nali ntegedde ebiri emabega yonna gye nava. So oluyimba nduyimba nalinganga alombojja obulombojjo olutambi. Ebula nnyimba zange zisinga sijja gamba nti malala naye z'amakulu waayi. Nazimbira mu nnaku, nazimbiramu nga sinze simpandiike, I don't write nga nnyimba buyimbi. Ate bwetwanga mu kasiikula nga tulikodingira awo wansi ebintu tebyalimu tekinologi mungi. Olwa ne tekinologi akyusa ebintu mu ngeri embi, byali by'amagezi mazaali. So nyimba nduyimba olwo okugata ku ze nalina nga nnombojja sidda mu nnaku. Abaali bampita omulwadde mujje mundabe. Bonooluwulira abaali bampita omulwadde mujje mundabe. Abaali bansekerera, abaali bakola bino, abantema, abakola bino, Yesu byakola. So bwe ntyo nzija okufuuka sidda mu nnaku. Ngera nze bwe ngenda siga nti bannange nze Kawuki Robert. Sidda mu nnaku wuuyo. Amiina.
So amannya twagalina nga ganye naye nga tuli bubi mu ngeri emu oba endala mu birwadde. Basebo ne bannyabo, njagala omuntu aleko abantu ewaffe gyenzaalwa ne Bukojja mulabeyo maama Nakku oli omukulu waabwe ye gyali mukadde ku baana 6 abawala bannaalaba malaalo meereere mukadde gyali anga ayina kansa w'ebbere mubagala badisala mukadde ali awo ate yali mulekwa yali mugumba ye tiyazaala mwana n'omu kanyaga nti ono kawokiye mwana wange anti naye talina yazaalibwa omu ye bwali mukadde era yagamba abantu kati ono twali tumanyi kana kafa kato ne bamubuuza yalina emyaka emeka nagamba sigimanyi kubanga mu biseera bino na bino nali eno ng'agezaako okusikaninga engeri maama gye yanzaalamu. So nze neebaza Katonda nti sikuzanga ku birthday naye ate manyi birthday bwe nalokokera. Neebaza Katonda nti simanyi nti date ze zino na zino naye ate wendi ndi mulamu. Ekirala Katonda kye mwebaliza nti mu biseera biri ebya siriimu nali ndabika ng'omuzeeyi omuzeeyi oli ne Yesu yazzaawo emyaka egyali bwakalusejjera egyali bwakawuka egyali bwenzige egyali bwakakyaka n'agizaawo nanziza bujja nanjubula nanteera ddala bwewondabira. Mukama yeebazibwe. Tebula omuntu akubuuza naye musumba olina emyaka emeka naye oli otya nga nawe mutunuulira buki butunuulizi. Ebyo ebyamagero gye biri. Waliwo ebyamagero ebisukka ku nnyumba, ebisukka ku kyapa ku ttaka, ebisukka ku mukyala, ebisukka ku mwami nga byo Katonda mwennyini ye yejjidde. Yesu yeebazibwe. So abooluganda bwento bwenfuuka sidda mu nnaku nga mpise mu kujjukira gye mpise olwo oluyimba simanyi n'engeri gye lwajja n'ekigambo engeri kyajja kubanga kuva 2017 lulinga olupya. Mukama waffe yeebazibwe kubanga buli mulembe gujja kuwulira ekigambo ekyo sidda mu nnaku. Kati n'endala olwo bwe bayita obujulizi part 1 olwo obujulizi lulimu byonna. Sirimu ajja atya, empale zigwa zitya ku kituuti, empona ntya, nvuba ntya, ensogola ntya omubisi mba ntya ne maama akaaba ntya ebizimba amayute nze mba ntya. Olwo nalumu ebiri. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Obufunze ngezezzaako okuddamu nabeerawo ntya n'embeera ya siriimu okusavaivinga akasente mu nsawo ate ne nnyonnyola bwe namala okuwona kiki ekyaliwo. Abakkiriza bakkiriza, abaagaana mu biseera ebyo ne banakotambulanga nange ne baddayo ku ddwaliro lya Mauid Mei musumba n'atwalayo omukyala we bingi to confirm ng'omanyi nti abaana b'abantu bambadde mubiri olumu balabira maaso ag'okumpi ag'omubiri naye Katonda n'abakesala nabo n'abaswaza n'abalagira ddala nze nekkira ne nnyamba omwana wange ne mutaasa ne mujjukira ne musumulula bwe namusisinkana mu mbeera embi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Abooluganda, so mbasuubiza okukomawo wano okwongera okuddamu ebibuuzo ebya buli muntu yenna banaakomentinga n'oba oyagala okusabiranga ennamba zaffe za Unique Media kweziri okwo zitambula. Yesu yeebazibwe. Ozikubako tujja kusabira. Guno omukutu gwa Unique Media Mukama yagutuwanga kirabo, gukola ebintu bingi nnyo kubanga gwa Katonda. Yesu waffe yeebazibwe. Yongera okusubscribinga, yongera okukomentinga, togwamu maanyi. Mukama mwesigwa. Kati mbadde nsabeko naawe naye nga nkusuubiza mu nnaku ntono nnyo ngenda kukomawo wano nyongere buli kibuuzo ky'olina ngenda kukyanukula, buli kibuuzo ky'olina ngenda kukiddamu, ekikwatagana ku TB, ekikwatagana ku mukenenya, ekikwatagana ku Katonda, ekikwatagana ku kigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbadde nsabeko naawe nga Katonda bw'ali omulamu. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bw'oba olina ewakuluma kwata ewakuluma, bw'oba olina ekirwadde kwata ekirwadde we kiri. Katonda yakola biri n'olwaleero asobola okukola. Katonda eyawonyanza omunaku naawe asobola okukolera mu linnya lya Yesu. Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, Katonda olwazi olwasi, Katonda olwazi olw'edda n'edda, Katonda omukozi w'ebyamagero, gwe yali, gwali era gwalibeera. Mukama nkwebaza ku lwa mukutu guno ogwa Unique Media. Nkwebaza ku lw'abantu bonna abakulembera mu Unique Media okuva ku Samike okuddira ddala yonna mu nsi mu linnya lya Yesu. Katonda wa Isirayiri wagamba nze Katonda so teri mulala, n'ekitiibwa kyange sikigabana na birala, sikiwanyisa linnya lyange na bifaananyi ebyole. Gwe Katonda ye Katonda eyayamba omusajja gwe bayita Eriya n'ayita omuliro ku lusozi Kalumeeri ne guzikkiriza ne guswaza Baali ne bannabbi ba Baali. Katonda wa Ibulayimu nkuyita eri omukazi ono n'omusajja eri omuvubuka ono eri omuwala ono eri omwana ono eri omukadde ono ali ku Unique Media atulaba. Bw'aba alina ekimuluma ndagira okuwona, ndagira okuwonyezebwa, ndagira amaanyi ga Katonda gayite wano gamukomeko atereere kubanga nze gwalaba era gwawookinga ndi kyamagero, ndi wa bujulizi, siddayo mu nnaku, sidda mu birwadde, sidda mu siriimu. Naawe nkulagira nga bw'ontunuddeko todda mu birwadde, todda mu kufa, todda mu kutya, todda mu kweraliikirira, todda mu bugumba, todda mu buwuulu, todda mu kulemererwa mu linnya lya Yesu. Ndagidde Katonda oyo akyusa omusaayi ensi n'ekunoonyaamu ekiwuka nga tekyakiraba emyaka gyonna n'ozaala abaana n'oba ne famire. Katonda oyo akikukolere naawe, akutaase, akusumulule, akufuula akalango, akufuula obujulizi, oyimuse erinnya lye yonna gy'onoogendanga mu linnya lya Yesu. Oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno owonerewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Mukama akukuume. God bless you. Yongera okulaba Unique Media tokoowa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sigadde nze Musumba Kawuki, sidda mu nnaku. Mukama akukuume, Mukama abeere naawe. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.